Museveni bwagamba abazungu nti Uganda yemale twagala buyambi bwammwe enkeera babumuwa bakwata obuyinza bwa kabaka Nfudu n'empologoma ekiviirako kuyita kabaka empologoma ne babukwasa omusajja. Yensonga lwaki Museveni abazungu ne bwe baba bali kololo nga batudde abayita ba idiots kyogamba nti Mutebi teyamanya ne manja nkanye kye bali bawaayo. Weewaawo mbaaniriza nnyo bannaaye yonna gye musinziira okutulaba abali mu Uganda mitala w'amayanja mwenna mutukola obulungi obutagambika ne leero mbadde mpita ayita gye mbaddeko omukolo gwe neetabyeko ne ŋŋawayi kampitireko ewa munywanyi ddakiika emu bbiri tunyumyemu nga bulijjo kubanga ku mulundi guli ensonga yazisengeka ne muŋŋamba nti zabadde taratibu nga luwombo lw'amagi simanyi kababuuzeeko ssebo mulangira Nakibinge omulwanya muli Ssaalongo tezikya bbiri ndiriwo eddala lindeseeyo. Abakulu abatulaba mbalamusizzaako nnyo tekimala eddakiika ebbiri teziwedde ezo ogambye ko namuseeko eddakiika bbiri tezimaze okukulamusawo katusobola okunyumyamu. Abantu bangi bali eyo banno baatulaba gundi basiima ebigambo bye wayogera naye ate mulimu abatali basanyufu by the way alaba abakuvumaawo awo ne yagamba oli Munyarwanda oba yasinziira ku ki n'agamba oli just kalenzi yakozesa luzungu you're just a little boy. Niŋŋamba bino omulangira n'abirabako simanyi kyayinza kukola bantu nga bano. Abo oyinza kubagamba ki kuba abantu bangi basiima naye ssebo zino empulunguse ne bagaba bye twayogera gaali majaani meereere. Nange ne bandabula awo yandabula namukwata n'erinnya wano baali bakuyita Nasolo Harriet wagamba wabula Solomon Kaweesa otama nti nze nandikubatudde mwana wendi wano sobola okujja n'ombatula. Ekyali kigenda okubatuza okimanyi? Sikimanyi. Kati ndowooza abo sijja bamalirako budde kubanga nze ne bwe nali nkola puroguramu nabagamba nti abanvuma tebinnuma kati oba omalira ki obudde mpozi gwe tebyakuluma kuki? Muntu nakuvuma atyo olubereberye nabo bwe batyo golemedde okitegeera nti abantu endowooza za njawulo. Abasanga abo batandika okukka abalyameri wetuli kati mu kiseera kino bakka mu nsi etaalimu yadde ekitangala n'eki nsonga lwaki nti ekizikiza ennyanga nzikiza buli wamu nzikiza togenda mu nsonga za musajja mukulu Kabaka Bulamu naye obatuuka obamala okukka mu nsi ebiseera ebyo teyali nsi nga tukikozesa nti nga eyitibwa Bukkiro bakka abasange ne batuuka mu kizikiza kyabwe kitaalimu lusozi n'olwo naye ng'emigga gyali giriwo nabamba yali amaze okukola ogugwe ne bawanjagira omutonzi kitaabwe mukama waabwe ne bamusabye ekitangaala yasookerako Munyenye ne balaba nga tekibamala Munyenye nazzaako omwezi bagenda okwetunuulira nga bafunye ekitangaala nga bali beeru nnyo bano si beeru nnyo naye nga nabo beeru bano bakatakketake ate bano baddugavu bagenda okwogezaako okwogerezeganya ng'ennimi si zeezimu endowooza si yeemu buli omu alowooza kiki enfaanana si yeemu langi si zeezimu ninaga kijja kito kubanga n'endowooza ya njawulo
ate ng'omutonzi waffe ali omu. Ndoza abasoma Bayibuli akanaala ko mukajjukira ke baako. Omunaala gwa Babeli. Bo baaguyita naye nga segwali bwaki. Kakati gwe togenda abantu togenda bajjamu ekyo nga ne baali baalaba nti endowooza si yaki si kati yampise Omunyarwanda kirungi. Naye ekisinza okununumamu ekyo tasaana kunzijukiza ggwanga lyange kuba ndyemanyi. Okimanyi nti oli Munyarwanda? Kati lwaki abanzijukiza? Oli Munyarwanda? Kati omuntu osobola mujjukiza ggwanga lye ate nze siri Munyarwanda gw'oyita Omunyarwanda n'agamba nti omusosodde. Nze kinsanyusa naye lwaki onzijukiza? Tonzijukiza ki? Ggwanga lyange nga ndyemanyi nze ndi Munyarwanda. Naye ate Omunyarwanda ayogera ebigambo ng'abyogera mu Luganda ate Omuganda n'atabitegeera. Awo enjawulo olabya nti enjawulo weeri. Omunyarwanda n'ayogera ebigambo n'asengeka bulungi ensonga ezisanyusa abalala ate gwe Omuganda ennyo n'ennyo n'otategeera Munyarwanda kyakoze eki kyayogedde kyekikwewuunyisa kyokka. Kati awo abalabi batwawulemu Munyarwanda asengese Omunyarwanda omutuufu yaani wano? Kubanga gwe Omuganda totegedde na Munyarwanda byayogedde ate nga tabyogedde mu Lunyarwanda obula byogedde mu Luganda kuba n'Olunyarwanda tulupiikingamu akatono. Kati ekyokubiri eyampise Little Boy waliwo ne Little Boy ayogerera emikulu. Yampadde nno lanko kumpita Little Boy. Waliwo Little Boy musimula banyo ku mikulu ngenda bamukubira engalo nange ate we matuuse mu kiti ekyo ndi munene. Kakati oyo yabeereyo Big Boy ze mulumbyeko gwe Little Boy obeere eno nawe. Kati ate Little Boy ne Little Boy newunya Little Boy okubanga alabiddwa kubanga ndowooza gyewasembayo gyewasokoteekawo bintu 226 mu kanaana ebigambo bye balaba nga bivudde mu ki mu Little Boy. Ekyo kirungi yabeereyo Big Boy ate ebyo ebya Big Boy teryabiwulira. Awo nabagamba nti enfumbo omuli yakola ki yayawula. Yayaŋŋamba nti nina obusungu ku olina obusungu ku Mutebi. Kituufu mulinako obusungu buvaawa oyo yakiwandika tasaana kimanya. Kankubulyeko ekintu kimu olwaleero abatulaba nze n'omulangira omu gwe nasisinkana ngali ne banne basatu mu byaddala kino ekintu si kyakwegulumiza naye ovanga toyina mukisa gonna okujjako nga gwe ntegeerayo bwetyo. Omuntu yenna omwana oli yali muto mu myaka naŋŋamba nze we nakukkiririza wanafuya Buganda n'okyalenjinga Buganda n'okyalenjinga buli Muganda n'okyalenjinga buli atudde Mmengo n'okyalenjingiramu ne Kabaka ye muyita Kabaka. Namuga gwe kikyukkiririzaamu naŋŋamba nze nakwewuunya nga nkulaba bwenti ku TV. Olunaku lwena banatusonyiwa okizzanga ekintu ekyo naye nkireesero neyampise Little Boy neyampise Omunyarwanda naye ate nga kirungi ekinsanyusa. Nagani wayogera n'Abakabaka ki oba bassekabaka ki abagalamidde Kasubi ne bakubuulira nti mu myezi 2 ennyumba egenda kukwata omuliro. Sijja gayita Masiro muzibwazaala mpanga. Abatasobola na kwogera na Buganda yonna bo ne balekawo Abaganda ne balekawo Buganda ne balekawo Katikkiro ne balekawo ne bakigamba gwa ate ennyumba eno ekwata omuliro. Ffe benna baali balina okukkiriza nti ennyumba egenda kuzimbibwa. Omusajja agitukwase mu 2014 ogwokuna gw'omuntu omu n'ovaayo n'owakanya ate era ne kituukirira. Mu butuufu omuntu yenna newoobadde oli ng'otowooza kuvuma Nakibinge fumiitiriza nnyo ku nsonga eyo. Bani abayogera naye Omunyarwanda ono ne bamugamba nti ennyumba egenda kukwata omuliro ne babimugamba na mu Luganda. Mu Luganda bani abayogera naye Omunyarwanda nti oyo alimba tasobola kumaliriza nnyumba yo mu 2014 ogwokuna era bongere n'emyaka emirala gy'oyagala. Nze ne mbagamba nti wagimala mu 2018 mungedde emyaka 4.
nekati tenaba ku kakati omunyarwanda ayogera atya n'abantu bali nga si musaayi gwabwe lwaki kubanga waliwo ensonga bwe nabagamba nti egenda kujja myezi egi nababuulira n'ekyokukola okusobola okutaasa embeera eyo teri yakuwuliriza tebampuliriza ne batakigamba n'oli kabaka wammwe ne bajja bakigamba nze ddala Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Park Plaza, room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Minis Glam, eyes as you like it. nze go babbira nako ntasobola gizimba 2014 ogwokuna kubanga njagala boli alage yakatambyaka eyawakanya ng'ovudde ku nzi kakati olwaleero abantu abamu bafumitirizenga nnyo omuntu ono ekintu kyayogerako kiki ono yaŋŋambye nti Mutebi muyinako obusungu nakibagamba ne muka puroguramu akagu nze ani Munyarwanda atuula ne jjajja muffe Bulange atuula ne Lubowa mukama wange nentuula ne maama w'okuntikko najja kulera era jjukira ennyumba eno bwe yamala okujja ey'Ekasubi jjukira ennyumba yasembayo okujja njijjukira nali ku puroguramu ne mbagamba ennyumba eyo keeyidde buli Muganda yenna ne bannaalongo mwekabiri naye mbawa omukisa mwezi baguddamu okwaka mutunule mwezi ogwo bwe munaalaba ng'omukyalo ono gwe muze mulaba mutakyalimu mumanya Buganda ekizibu kyeyolekedde oba ensi yonna abalaba nga puroguramu ezo ebiseera batungula mwezi abamu ne bakomenti ne bagamba kitufu nakiraba nga mu komenti omukyala taliimu era nenkirangirira nti omukyalo oyo okudda mu mwezi ali bannaalongo ali bayeddira nvuba limala kudda mu Buganda ng'ennyumba eyo endala ekoze eki nenze nenfuna atayagala Mutebi nenva essese mu lukiiko olwali badde lutulibwamu iyo abalangira bonna nemmanya nti Sserunya Sereka agenda kujja okunywa Mutebi era nenkuwula ab'ekinyomo n'ab'ekkobe ne batalabika ne bagaana wayitawo omwaka gumugenda okuddamu okulaba Mutebi nga aliyanga ayina byalya byanywa ne bagamba omusajja nabagamba agenda munywa naye nayita ab'ekkobe bajje mbabuulire n'ab'ekinyomo kiki bayinza okukola okutaasa ani Mutebi ate n'ekirala muyinako obusungu ekyo tekisobola kukola ki kuvaawo busungu nga buba bungi waliwo ekirala batukomaawo tetukomaawo nabadde ku the alternative by the way nendabako omwami oba muyita bazanya nengo ye n'agamba ebigambo byogera abikkiririzaamu ebitundu 99 ku buli 100 omumanyi simumanyi ate nze era singa mbadde mumanyi nze namusanye ku bantu bemanyi naye gwe kyoba olina okukola kiri ekintu kimu ebigambo by'omwami wabiwulidde otya nga gwe alternative nasaba nembasaba mikwano gyange abo banzikize ngene nkola ebyabajjajjange nene nsaba mwami Sebutinde agira asigalawo kati ate ombuliddeyo omulala negwe ebigambo byewabiwulidde otya ensonga ze yabadde azisengeka bulungi kumpi kwagala kufaananako zizo omanyi nakugamba nti abantu bangi gye bali abamanyi okunsinga ate bangi abalijja nga bamanyi okukola ki okusinga omukulu oyo yebazanya neki nabazanya nengo omukulu bazanya nengo omukwano gwaffe bobeera ku alternative bobeera mukwano gwa nkulamusizaako nnyo ne mukulu Sebuti ne mwebala okusengeka ensonga kubanga olaba ono yasobodde okulaba puroguramu mwebaza ate bw'aba agambye nti anzikizamu ebitundu 99 ate nange mmugambe era abaanalaba puroguramu nga mmanyi mugaye nti simusaba naye mmutegeeza ajje ekifuniko ky'abajjajjaabe akiteekeko ajjeyo effumu lyabwe alikwate awawule amafumu n'abatambula naye bonna abagabe bakole ekintu eki bw'aba alina ekyoto nga yakiwanga akikuma obutazikira mutugamba kujjayo mafumu abantu bemwaŋŋanga bakwata mundu ffumu linaasobola nze yankwasa effumu lya jjajjange Kabaka Nakibinga omulwanyammuli tezikyabiri yaŋŋamba nti nkukwasa effumu lya jjajjaawo olwanirire ensi onunule ensi n'effumu onunule Buganda n'ensi yaffe
ensi yaffe teyafugibwanga na mmundu, Buganda teyafugibwanga naki na mmundu. Kati omuntu yenna alaba akatambika yalaba akatambi ako nga mukwano gwange Kajubiro mu Fred akalaze ne nga bakutikira ku Bwakabaka ne mutabanyi w'olutabaalo gwebyo bibyo ne mutabanyi w'olutabaalo eyekolera Itongwa mwali badde ate mwanoonya nadda kubanga kibazaamu essuubi. Ani aliyo nga ddala oli Muganda nga tumenya byaffe bya Kabaka Nakibinge. Ate ekikomesa Kabaka Nakibinge ebyo n'ebyaffe byamwongerako yabikola nga alina emyaka 23. Yabikolera ku myaka 23. 23. Alexander the Great yakola ku myaka 23. 5. Nonyereza Kabaka mwanga bitandika ku myaka emeka. Kati omuntu yene yalirabye nga bankwasize effumu eryo yali badde agamba nti amugambye eki kununula nsi na Buganda. Kakati wachi tetunoonya omuntu ono kuba bamukwasiza Kabaka Nakibinge ate nga ebyafaayo bye tuzze tubimanyi kitegeeza Abaganda mu Buganda Bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo bayina essuubi. Essuubi weeriri. Era essuubi weeriri. By the way, okumanya essuubi weeriri abalangiro kimanyi nti ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 29 June basisinkanye mu Kigango ne babaako ebigambo bye baayogedde. Neewuunya nti tewabaddeyo ng'ate naawe oli mulangira. Abalangira baagambye kankutegeeze baagala Katikkiro Charles Peter Mayiga alekulire. Ensonga endala eyabadde enkulu gye nnawuliddeko tebaagala wabeerewo matikkira okujjukira amatikkira nga nagabeerawo nga 31 Julayi. Batikkirani Kabaka Mutebi. Omanyi waliwo ebintu ebinyumira nze oba okuba nti neewunzise. Simanyi. Nawulirako kabeere mwana wa Ttono Kajubirumbye Fred. Yabagambako nti emikolo tegyakolebwa. Egitikira Kabaka. Bakyogera teriyo ne mwana wattu nkulamusizaako nnyo SP Pastor Simu. Nenyini yabagamba nti mukimanyi nti Kabaka bamuleeta nga balamu. Tera talaba katambya. Abantu nga emikolo nga gyakolebwa olutalo lw'ebirumbi. Nze nkulaga abazze babyogera. Omwana wa Ttono ali Bungereza Kimbugwe. Yabalaga n'obalaga nga waliwo bakutte na Bayibuli nagamba ono ye baamuleeta. Balayiza mulayize. Bwe nawulidde ono n'alaba ono mutabanyi wange Deni Lubo Wasaava. Yayina omwami omu akola pulogulamu ya Uganda ey'enkya. Namugamba nti Kabaka baamuloga. Oli namugamba nti ekyo nga kinene nnyo ekyokuloga Kabaka. Namugamba nti emikolo tegyakolebwa. Kati tosobola kuŋŋamba nti nga bonna bavudde ne bakyogerako nga nammwe ababawuliriza muwulidde nga bazze bakyogera nti emikolo tegyakola ki? Tegyakolebwa. Kati ate nze muyite Kabaka. Tekisoboka. Tekisoboka kubanga nze mbagambirawo ate Mutebi yekasigwe nsokerako obutamuyita Kabaka. Ne bali kabeere omulangira Muteesa kabeere omulangira Daudi era nze sibayita baki ba Kabaka. Bonna bakimera Ekyokubiri nedda ntandikidde kumulangira Daudi kyo. Era so akusoma kitabo ekigamba nti kiweewa ali naye yali Kabaka. So na bagamba sikwatangako ekyo ne bwokola saaki wembeera wonna. Sikwatangako ku kitabo kiga nti Bakabaka ba Buganda bali 36 ate notekamu nekiweewa. Ekyokubiri amatikkira gaabwe eddembe lyabwe ng'abawulira olulangira sibawakanya bagende mu maaso kubanga babaga nti Mayiga awummule oba alizayininge sinze namuleeta baamuleeta bwe kibanga ddala kubanga emitendera gya Katikkiro ono ng'anajja gibeera mingi. Bw'obeera ng'oli Kabaka sigwe osalawo nti gundi abeere Katikkiro. Ani asala? Kati simenti oba endyo 5 zino ez'ebika ez'ab'ebika zaatuula n'emituba mu lulyo olulangira ne batuula ne basalawo nti ono lowooza ku ono kubanga ogwo omuggo gwamuwa gumuyita Ddamula guyina nannyini gwo sime oba Ddamula nannyini gwo yamutegeezako nti agenda guwoyo naye ebibira tebitwanuza mwaniza. Ani akulira Ddamula? Twogere ku birala bo babeere ne Ddamula zaabwe. Omanyi abantu tulina okubasomesa wo tusazeewo tubasomese. Omukulu yani oli bazannya n'engo. Ne Pastor Simu essebo maama wange yaŋŋamba omanyi sikyalina simu. Naŋŋamba onoonya era ne weewaana nafunye akadde naye kamwanukuli. Muganda wange oli wa ddembe era ate nkwebaza.
mwebaza nze nabagamba nti mu nsi yonna si Uganda si Buganda yokka naye mu nsi yonna omuntu asobola okunkwatako n'ansabira asookera ddala ye ASP Pastor Asiimwe owa Bible and Politics. Kimanyi nti nange nsobola okukusabira. Tosobola. Ndiko mwoyo ssebo ow'enjawulo. Ate mu nsi yonna wenno ndiyo Pastor Asiimwe ow'okubiri oli akulembera ddala alibadde omukyala gwe bayita Manjeeri. Pastor Manjeeri. Mu nsi yonna bamuyina Semi ba Benihine bamuyina bani nze asobola okuŋŋamba nti ansabira bemmanyi nti bye bakusabira bituukirira era basobola okukusabira ng'oli mulwadde n'owuuna. Pastor ASP Asiimwe n'omukyalo oyo gwe bayita Manjeeri. Obakubidde bukubizi kalango. Nakyogera ddala ne alternative. Anti mwogeddeko naye yagaye nti nfunye nange akadde akakuwanukula. Kati ate olwaleero nenze no programu gwokireese kanjiweereza omukulu bazanya nengo. Zerinye Daasi n'emikwano gyange abaawatana era todda. Nze zira ku alternative. Buli lunaku obongo. Zira ku alternative. Bwe kibanga bazanye nengo ngabo ngendo mayika songa nti omuntu yasengese bulungi ensonga ze. Kati nga naye yazze ku alternative. Fena katayina ki? Nze wange muveeyo. Tugende ku alternative. Nze wange temusobola kuzanja. Ekisooka mu byonna eno program kanjiweereza omukulu bazanya nengo ne mukulu ASP Pastor Asiimwe Wile owa Bible and Politics balamusizzaako nnyo. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansiso okutali minyoonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Naye kansooka ennyanukula oli muto wange oyo Kimbugwe owa UNN yagera n'agamba nti bambi bamuleeta muto Kabaka. Yasooka n'alaga nze yali nawe nze yajja n'emyaka oba 11. Kabaka yali tasuka emyaka 38. Ye yagamba bamuleeta muto. Kyensobola okugamba muto wange oyo Kimbugwe owa UNN Kigala Paul Mungu temuli nto. Temudangamu kyogero ekyo. Waliwo odekagamba mbu akaga akato bulinga ebaki era bagamba omwana gwengo guyimba okukola ki? Tugamba bwe tuti nti ng'oyagala ebingi ojjanga n'osaba Nantaayi abalangira nti aliira waggulu Nantaayi lubale w'abaana ayeeyogerera Nantaayi abalangira nti aliira waggulu Nantaayi abalangira ki? Abalangira ngo kakati Mungu temubaamu ki? Kati yali yeebuuza mbu lwaki nalina ekifundiko alowooza kayimba ako. Ate ekyange nakitunuza waggulu kitegeeza Abaganda muyina essuubi. By'okuyimba obimanyi. Kakati nedda njagadde kulaga muto wange nti Mungu temuli muntu. Kakati programu kanjiweereza emikwano gyange wadde omukulu we simumanyi bazanya nengo ne kasita asobodde okunjogerako ne ASP tuludde okwogera sekyalina ssimu naye bwongulira akasimu SSP n'okampeereza nja kufuna layini. Essimu yo yalagawa. Simu nagikwatya we sina gikwatya omukulu n'agikuba n'agyasa. Nagaye mu nsozi taagalayo buleereetu abuyita buleereetu. Mwali mumuwogganyiza. Kakati n'oli yaŋŋamba nti nina obusungu ku mutebi. Nabagamba buli omunvuma nga nnyanika naye temunvuma mwagala nnyanika ebimu gye mbyesigaliza. Ali bisiŋŋaana muli bisiŋŋaana ku ntaanaazi. Njagala nnyo Abaganda ne Bannayuganda bonna naawe mwebuuze kati kankubuuze ekibuuzo kino okusooka. Museveni ndaga obusungu bwalina ku mutebi. Museveni bamuwaabidde emisango emeka Heege. Buli lunaku ndaba aba opposition bawandiika tumututte Muheege luno tasimatuka naye wuyo waali. Wali olabyeko ekibaluwa kyonna ekiyitibwa nti bakuntumye? Sikirabangako ndowooza tebannafuna bujulizi bano bye baba boogedde. Bajjajjaffe ab'olusu olubereberye abeddiranga enkejje nga Kabbiro Katunkuma. Oze oyogera ku Bakabaka abatali bano ntandika ddala kuno kintu gwe twaliise oba waakumeka simanyi. Nga njogera ku bali Balubiri Ssegali Bamuwunda Myoyo. Funayo omukisa osomese Abaganda ku Kabaka Nfudu
ne Kabaka Mpologoma. Kabaka Nfudu, Kabaka Mpologoma bonna abo. Nja kufuna obudde nnyo. Bajjajjaffe baakwata obuyinza buno bwa Kabaka Nfudu n'Empologoma. Kye kiviirako kuyita Kabaka wa Buganda nti ki? Empologoma. Obuyinza obwo bwateekebwateekebwa ne bubeera mu Bwakabaka obw'Abaganda obw'omunju. Bwe buyinza obutandikirwako okugamba nti abeera Kabaka wa Buganda yabeera King of Kings oba Kabaka w'Abakabaka. Bonna mu nsi. Ne Kabaka King Charles. Kikoleko okunoonyereza. Ate bali badde bano n'amaanyi gaffe wano. Ne Muswati. Bonna ate Muswati layini ya Kabaka Ssuuna. Asante ne layini ya Kabaka Ssuuna. Byogera wano. Kaakati baali badde obuyinza obwo ng'abeera nabwo ensi yonna emuvunnamira. Abaganda temwayagala kwewanika bwewanisi. Oyagala okumanya ensonga zino baneda tekuba kwewanika. Bubeera buyinza bwe bukufuula ekyo ky'olina okuba. Nkugambye buyinza bwa Kabaka Nfudu n'Empologoma. Ng'alibeera n'obuyinza obwo ensi yonna oba buli mulyammera ne muvunnamira. Nkugambye yabeera Kabaka w'Abakabaka buli nsi buli muntu yenna abeera wansi wa Kabaka we. Ne ono yabeera Kabaka waki? W'Abakabaka. Yensonga lwaki Museveni abazungu ne bwe baba bali kololo nga batudde abayita ba idiots. Olw'ensonga. Anti leka gwe baali bamulumbyeko nti abayise ba idiots. Ate bamulumbangako. Abaganda bannayuganda bawaabidde Museveni emisango naye teriyo kibalwa kyali kivuze ki? Kivuddeyo. Kati mbalaga obusungu bwonna ku musajja oyo. Kati ate awo bikwatagana bitya. Museveni bwagamba abazungu nti Uganda yeemale twagala buyambi bwammwe enkeera babumuwa. Babuleeta. Bani njagala ekiwakanye. Njagala mumbuulire nti Mayanja Nkanja omugenzi ne Mutebi Ronald Kabaka wammwe bwe baali bakwata obuyinza obwo ne babuwa Museveni yali tamanyi kyawaayo. Buyinza ki bwe baawaayo? Bakwata obuyinza bwa Kabaka Nfudu n'Empologoma ekiviirako kuyita Kabaka Empologoma ne babukwasa omusajja. Kitegeeza Museveni y'Empologoma. Kati ffe tusinika amannyo. Abusiŋŋaanye bagenze mu Bwakabaka obw'omunda ne basangayo ensonga eyo ne bagimukwasa. N'oli bwe yagiwumuza kabiri mukazi we talinnyawo. Gwe mbuulira lwaki tebamuvunaana ky'ogamba nti talina kikolobero naki ensi yonna kyerabiddeko nti akoze. Kyekifuula ono okubeera ow'amaanyi. Kabaka wammwe singa bamulina. Baabiwooli. Baali byaterekebwangawo eyo gye baabijja. Gambye Abaganda babeera n'Obwakabaka obwabwe obw'omunju. Kati Kabaka Nfudu gwe njogeddeko tumumanyi tomusomesangako n'Empologoma. Nkugambye noonyereza ku maanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe. N'abikwata n'abiwa omusajja oyo. Omusajja ne bw'abakola kyaba ne bwatta abantu ne bwakola ki? Teri agenda kuvaayo nti bamuvunaane sima ekibolwa kikino kivudde Hege takirizibwa dofuluma East Africa Africa oba mu Uganda. Gwe bindage. Kati buli Muganda yina fumitirize. Programu eno njiweereza omukulu oli ani? Bazanya nengo ne mukwano gwange ASP asimwe. Kabiri mukwano gwange Lumbuje Fred njimuweereza. Zena bagamba basibire tulwanira luzira. Bafumitiriza ku kintu ekyo. Balabe nti ddala kituufu. Tuwaabidde omusajja emisango. Tuwanise ebipande aba diaspora. Buli tumwogeredde buli kimu. Ate bamwogerera juzi bamulaba mu America. Semeni juzi nempulya nga ali Bungereza. Kyogamba nti Mutebi yamanya ne Mayanja Nkanja kye bali bawaayo. Ate bino byembagamba nze nsenga lwaki nabagamba sirira bigamya Mutebi si Kabaka ate si Muganda. Kuba teyasobola nakuuma byabajjajjaabe. Mwe kye mutamanyi nti nze obubaka bwange bwonna bwasooka kuntuusa ku Mayanja Nkanja ng'akyali mu Uganda Land Commission. Buli kye njogera nakimubuuza kubanga namubuulira ekintu kye baakola nga bali ne Muteesa. Ye yalowooza nti buli kyagenda okuŋŋamba nja mugamba nti ekyo nnimba nambuulira amazima. Nga bwe baapanga ensonga zino nga bwe baateesa nti agira abeerawo mpaka omutuufu lwalirabika.
kubanga namubuulira ekintu era engamba twali babiri nga tukola ensonga eyo ne Muteesa nangamba ani yakugamba okusinza ku myaka gyo kuba okyali muto ne mugamba waliwo okusatu gw'otalaba nga mukola ensonga eyo yaze nangamba namubuuza ebintu nga 8 nga bye mubuuza abimanyi kati nebino ebyaddako nga tunyuma tasobola kunnimba yambuuli kati mwene bwe munanvuma ne bwe munawakanya njogera byemmanyi okusinza ku bajjajjange n'oli yennyini manja nkanje byeyaŋŋamba mbimanyi kati nze obubaka gye bwansoosa neŋŋenda nga neetooloola nentegera nti ebyono byebyono ekyo nekiggwa njagala mumbuulire era alwo yaŋŋambye mulangira wakyate ebiri e Kenya tebituukako wano temusobola lwaki ffe tuba tweyagaliza buli muntu yenna afuga Uganda agifugira wano mu Buganda omuntu yenna ng'onoomanyira Uganda n'ogikola buli kimu nafuya Buganda ng'onoonafuya Uganda yonna sooka onafuya eki Buganda Obote yayina ewaabwe era yafugira wano Amini naye wano ne Museveni naye wano kati anjagala mumbuulire mmwe agamba mbu mulinako obusungu Mutebi bwe yali akwata ensaka ya gutwe n'emanya nkanje n'akwata eya Gogombe Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balina yakapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Mweche mungama nti Mutebi yakwata ensaka eyo nga byalamiriza tabimanyi ne mayanja nkanje Mwachitaddayo nano ne ekyo kye namugamba mu 2013 buli kye mwavuune kagenda okivuunule buli kye baavuunika namuga agenda ng'okola ki njagala mumbuulire bano Abaganda abajja kubanga nze nabagamba oba nakyogerako naddaka nkiddemu Matumbwe nga asituko gogumanyi Matumbwe Matumbwe nga agende wa katosezibwa nga agende wa wasa mubeya ngamugamba nti mwategedde otalo no lukola ki lujja niyo omusajja ono ajja asiriwazizza abalya mmere ffe balongo ffe tukola ki ffe tusiba basooka kuyita n'abajjuzi muganda wa Katonga nga batuula Matumbwe katosezibwa waswa mubeya n'abajjuzi omulongo wa Katonga nga batula nga baga Katonga nti wategedde gubo siba waawo okusibawo gutowuli akaba gamba baawula ni Katonga ali abalemye kubuuka obaggo mu byomanyi tomanyi buyinza buli Katonga awo Katonga nga galira akasajja ganti akasajja kajja kalimbya abalya mmere ne baggalawo bwe baali bakola emikolo nga jjajja abakulembedde sana natone bakasabanda Mutebi byalamiriza Museveni okuyitawo tabimanyi yabiramiriza ddi simuba muwaayiriza abantu bano omuntu atagamye nti bagenda ku luzzi lw'Ebugerere kyenjogera makimanyi pozi gwagala ndiko kubyogera tusirike anti mbalaga obusungu nze sirina busungu ku mayiga abamuyinako obusungu beba abamuleeta abamuyinako obusungu beba abansingako naye twawunikibwa ne bwebeera nseenene olyako olukuba uguli ng'akola ki katono okulaba nga Kyagulanyi asituse nasitukirako abaana nga 10 zizino enseenene zola nti ezimu bazikutte ziwunikiddwa endala zipadde olw'omusana kati kankulage ekyokulabirako lwaki njogera ekintu kino njagala omuli mutakiwulire kubanga nakakiwulira emirundi egyo nga Museveni akyogera mu kampeyini ng'abakakasa nakapapula tekasobola kukola ki akapapula tekasobola kukola ki kumugjawo ebyobufuzi tebisobola kukola ki kumutwala n'agamba Abaganda mmwe muyina ekisumuluzo nti ffe tulina akalulu keffe beyigirira tumubeezeewo mmwe mulina ekisumuluzo Mukulu Solomon bino ebintu bijje mu katemba Abaganda balina obulumi n'abagamba nti mmwe mulina ekisumuluzo munzigulire mumuliza byayogera tabitegeera tumugulira alagewa kanembera ne Kabaka nga tasobola kugulya musajja oyo agende bwabanga atubonya alaba ebitambula mu Baganda Kabaka wa Buganda nga ddala Kabaka wa Baganda
nalemu okugulya omusajja nga yennyini akyeyogedde nti mwe ekisumuluzo weekiri towakanya. Museveni akyogedde mu kampeyini bajja kuteekayo komenti abaali bakiwuliddeko abagamba munzigulire naye akooye kati gwomanyi eki oba mu kiseera kino emitenda of alternative bye tuzze tutambuza emitendera gye zigitambuzibwa kati gogofu mu madomo omanyi kyomaze nekisumuluzo nti ate nange baŋŋamba nti nga gwe wakijjawa olira ebigambo byange omanyi ki Luganda olumanyi bulungi nti nze government nze nsobola okumanya wekiri anti nange wembanzijaawo nenkubuuza gwe oba omanyi wekiri gwe wakijjawa wakisanga anti oli ekyamulema kabaka mu okutegeera n'abagamba munzigulire Abaganda n'abali mu Ankole n'abali e Kabale abali mu bitundu ebyenjawulo bagamba mutusibyeko ki ate kati anyway bebenamwe mpaka simpaka nze njogera nga muntu wa bulijjo kati ku ssaawa eno kati nze nkigobayo takimanyi n'abatulaba abamusinga bajja kuteekayo komenti nga bagamba bakiwulira abagamba munzigulire enkole ki ngende mwe mwamuggalira munda ne bamulaga buli kimu olwaleero gwe ejja kudda anoonyegire nakibinge teyaliyo mukirala mulimu n'owuli agamba mwali luddawa nga bamuteekako kati weetuli ensonga yammwe tebyava dda mikono gy'abalya mmere ya myoyo eno ensi mukulu Solomoni mugiveeko kati weeri eri ku mwaliiro mulala nnyo era olwaleero omukulu wa kamera njagala okootinga kino ekyo n'abakomenti nga banaffe bajja kyogerako okimanyi nti ozuuka ku makya n'ogamba munno nga lubadde lwa mande balwakubinoga ti leero eringa nga wiikendi ng'owuli olunaku luwewuka nga wiikendi bwe zaabeeranga noyagala ofune n'eccupa ya bbiyawo kati ogw'omwali tegukyali ku bano babigambo mwe ne bwe munaayagala ne bwe munagamba tumubanja ne bwe munagamba ensi obuyinza bwava dda mu mikono gy'abalya mmere kati nga bwokene kyanoga ti leero eringa nga wiikendi olunaku olula lukola ki wewuse kati njagala olabe ekirala otuddeawo ku geeti nawaga nti wa mwami Kyagulanyi wali waggulu waliwo embaga ne buli gwolaba yambukibwa mwami Kyagulanyi yeetisse ettooke n'endagala wa myaka 8 buli mukazi gwolaba ayambuka embaga oyinza okusikiriza gigendako nawaga nti waliwo embaga naye buli mukazi ayambuka gwe akuyitako mukadde myaka 85 kiba kiki ekyo kati emyoyo gikutte obuyinza obusinga si bwonna ne bugijja mu by'emyaka 85 njagala olabe kati abaana abasamira eno embaga egenda kunyuma baana bato abaana abali mu lubaale baana bato Kabaka Kiggala gwalinnyako wa A6 layira A6 guno omwaka alimu A6 gwalinnyako byasoma akyabitegeera kati embaga eno tugenda kunyumirwa Buganda mutuwe essuubi naye ddi baba buzibu bwammwe nibinabeera nga ku alternative nembaga nti omwaka guno ogujja tetwagala kulaba ku bantu bano muni munagamba watusuubiza naye nga ate yeerabidde nti alina kyeyerabidde bwe nabanga nkusuubiza nabagamba nga singa tukola kino n'ekino kati akoyakeerabya n'agenda nekiri mbu watusuubiza naye nze nkugambye embaga egenda kunyuma kuba kati empewo ziri mu misaayi mito olaba Buganda gye tugendamu mbawulira baana bato muwala balenzi bato empewo ziri oba yeebikkiridde oba teyeebikkiridde kuba nabo bazzukulu ba Kabaka Ndawula era Abaisiraamu bavunnamira Ndawula bakiŋŋamba ekyo kaakati olabira ddala ng'eno embaga ye wa mukulu Kyagulanyi empewo ziri ku misaayi mito baana bato abaana abawala n'ab'obulenzi be basamira kikulaga gye tulaga nti embaga ekoze ki kikulaga nti obuyinza tebukyali muki mu mikono gy'abali bwonyini ongambye ate nno nakikumbaga nga buli ayambuka wa myaka 8 kakati olwaleero omukulu bazannya naye ngo situla waliwo kyotannaba kusitula kikwateko mulangira akirina kankuwumuzemu eddakiika emu tugende mu maaso